Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Buli kibuga kyonna gy'oli mujja baliko gye mutuusaako engalo kansulenti buli bulungi buli kibuga kyonna gy'osinzira okulabiramu ng'oli mu ttake okulamusizza naye ngenda twala okusa guno okuwaza bannayuganda mwenna abawangaalira mu ssaza lye bayita Konya. Bannayuganda mwenna ng'owangaalira Konya, I salute you. Olw'enjawulo lwakuba nti mbibazizzaako olwaliro mwasobodde okuba nti mwasajjakudde okuba nti kati musobola okwekolera ensonga zammwe era njagala okubabaza omulimu omukulu gwe mwakola okuza muganda waffe Katonda gwe yatwala ne mbanga musobola okusonda akasente mwasobola okusonda akasente ne musobola okuzza mulambo gwa muganda waffe oyo ow'enkyukakyuka muganda waffe Mukama akingirize era akusonye byonna byakusobako naye nga njagala okubaza mwenna abafamire n'abantu b'Ekonya mu kibuga mu province gye bayita Konya mu ggwanga lya Butuluki mwe bali nnyo okukola mulimu gwa kusona nsimbi kuzza muganda waffe oyo gwe mutima gwa Sseruganda gwe twatandika mwe bali nnyo mubalire so mwenna b'Ekonya I salute you mwe bali nnyo okukola mulimu ogwo temujjanga okwo bwe nva ngenda genda mu kalowoozo wakati speed etandise kati ntandise okucamuka mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba buli muntu yenna gy'ali mu nsi yonna osabire nnyo kitaffe jjajjaffe Haji Nadduli era nga njala kutwala okusaba kwe kuno bwe bange ebyo munnayuganda yenna gy'oli mu nsi yonna nga bwesobola bwe kiba kisoboka nkusaba okwate ku Haji Nadduli mu mufulumya eggwanga eryo embeera gy'ayitamu si nnungi so mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba munnayuganda yenna gy'oli nga wenkanamu mukoze birungi bingi mugabye ensimbi nnyingi naye ekintu kimu kisobola okukuweesa omukisa mu ggulu gy'onooba ogenda gy'otamanyi jjajjaffe oba kitaffe bambi ali mu kusoomozebwa okw'amaanyi nabo bannayuganda mwenna basobola okukingiriza n'okuyamba Haji Nadduli muyambe eno ensi tuyigiramu ebintu bingi nnyo atusinga obukulu kuba ffenna tuyigidde ku ye naye nabagamba enkola ya Museveni akutta emirundi ebiri asobola okukozesa emmundu okutta asobola okukozesa okkuto kyalinga n'akutta n'ofanga ofuolaba otogera essaawa zino Haji Nadduli ali mu kufa nga alaba ayinza obutamutisa butwanga byali asuubiza b'emmundu naye ekikolwa kye yamukoze okumuggyako omwana we ate n'awamba n'abafamire ye n'abatulugunya nga baba banje emmundu ng'abakubye abalala bakyalina makomera kuba bataddeko babiri kikolwa kibi nnyo jjajjaffe Nadduli ali mu kusomoozebwa okubulamu bwe tuleme kutunuulira nnyo byafaayo bye na kibiina kyabadde awagira kubanga alina ensonga lwaki abadde akiwagira naye ate alina ensonga lwaki asirise so nga tumwetaaga nnyo nga mwonna byafaayo mu kaseera we tulaga tumwetaaga nnyo kuba bano abantu tulina okuba balina otubuulya ki kye baakola so ngenda kusaba mwenna gye muli mwenna basobola okutaasa Haji Nadduli mu ngeri eyo neesoboka oba mufulumya ggwanga asobole okufulumako tusobole okuba tumwetaaga nnyo byonna ebisinga obungi Katonda amanyi ku nsi kuno ffe tuli bayise Katonda y'amanyi ddulwogera ddula onoovaawo Haji Nadduli oba yakola ebikyamu mbasaba busabi tubireke tusooke tubitunulirako tusooke tutaase muzeeyi waffe ono kubanga Museveni amutta mu ngeri yo simanyi nti Haji Nadduli akyalina emyaka ebiri mu maaso okusinziira ku trauma oba trauma muzeeyi Museveni gy'amuyisaamu famire bagiwambye relatives babawambye bataddeko abantu babiri abasigaddeyo nabali makombe bababye simanyi babanje muntu omwana postmortem eganye fuluma kyokka mu kimanyi bulungi ti omwana battamutte bakozesa dokita okutta omwana oyo kati omwana results za postmortem ziganye fuluma Haji Nadduli bali mu kumutteekako pressure y'amaanyi omusajja bambi ali mu mbeera etategerekeka so ndooza kati akaddiye emirundi 8 okusinga gy'abadde akadde ku mukalowoozo kaleo ngenda basaba omuntu yenna asobola okukwata ku Haji Nadduli omufulumya eggwanga amufune wamuteeka amukweke mpaka ng'ekyosi kiisi naye omusajja bambi afa kuno ku nsi tuli bayise tewali muntu yandiyagadde kula muntu munne ng'afa byemu ku bintu bitusuulira Haji Nadduli byasasuli byatambanya alina kati mu mbeera mwali ng'amwetoolodde buli kasende wa buli nsonda yonna so mbasaba Haji Nadduli wonna buli muntu asobola omukwata kubambya mukwateko bwe kiba kisobola musabira oba mugenda mubeererawo wakaawe okumala ebbanga lyera amala oli omulabu bwe naso musobola okukikola abantu beeruulo otherwise omusajja agenda kweruka nga bomu ku bintu ebitategerekeka awo nno nvudde mu kalowoozo kaalyo ngenze ku kiggulalugi kyaleero alright mu kiggulalugi kyaleero tekigenda kuba kiwanvu nnyo ate tekigenda kwawukanako ne byenjogedde naye ngenda tutandika bwe nti njagala tutandika bwe nti ntera nnyo bagamba enfumo zino nga ntandika vidiyo zino naye ndooza abamu temuzifuna makulu naye nga ntandika njala sooka balaga ka vidiyo kano
era njagala Museveni ka video kana akalabe tugamba Ssebusiru wa Njoka butanyinizo jogera nti zo zigenda kuwangalira luddawa kutuyita okwekulira akabazi kugulu yoseriti bahabula tubasema ntano wakale nseze tamuzeze sanga bisibe ne batuusi banno mugenda sanga obuzibu mu nsi yonna nga temukyenda musobola kukwegeka lubadde okunywa amazzi olw'ebikolobero byemukola ku bannansi ab'okusemazinga Africa muli batono mu namba ne mutandise okucunya buli ggwanga lyonna muchunyiza Burundi muchunyiza Rwanda Kongo mugichunya Uganda mugichunya Somalia mugichunya South Sudan mugichunya buli omu muchunya esawa zina abakazi n'abasajja mu Kongo bali mu kufa lwa kwagala kweddeza bitundu bitali byammwe Kongo ina kubeera mu Kongo so si batuusi abatuusi balina kubeera mu Rwanda ne mu Uganda muli basenze busenze naye ate omusenza tufuukidde ekiteega eno video ngenda gibalaga nga ntandika ekigulalo gi nga muri ku boda babaganya okuyingira Kongo emundu evuga ne muganya okuyiga kubanga mentality abajjudde abantu mu Africa tuliga dinti tulina okubeera mirembe ne tuyagala fenna olw'obufuzi mwagala okufuga bannammwe nga ate muri batono mu namba kano ka video kengendo tandika nako tandike ekigulalo gi mu dakiika emu then tandike video kakano wano bana banyanda baganya okuyingira Kongo. Hier après-midi, il n'y a plus de soldats français au Rwanda. L'opération turquoise entamée le 22 juin s'est donc achevée avec le retrait vers le Zaïre des derniers légionnaires relevés par des casques bleus africains. Les Zaïrois qui avaient fermé leurs frontières pour éviter un nouvel afflux de réfugiés ont décidé de la réouvrir partiellement. Le point ce matin avec les envoyés spéciaux de France 2, Isabelle Bechler et Éric Mézy. À chaque mouvement, le cortège s'ébranle dans les bousculades de Nat, Wacho et Matelas d'hiver. Baba gobe Kongo baba sazeke yo boda tubakiza kudda mukusala kudda wantu bonna nimuganyo tegeera il peut marcher les 12 km on les laisse partir muganyo tegeera on reçoit les ordres de nos chefs et pas n'importe qui peut venir nous donner des ordres politiques je représente la CA je suis pas n'importe qui s'il vous plaît une note spéciale là on doit peut-être faire quelque chose. S'il n'y a pas de note spéciale, on ne sait pas. Tant que les autres ne reçoivent pas une note de leur supérieur, ils ne laissent pas partir les réfugiés. À vous. Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre dans l'attente et la déception de ses compatriotes. Sigenda gizanya yonna. Naye kana akabonero kakulage nti Abanyarwanda naddala abatuusi akabinja k'abatuusi mu Uganda muri ba refugee naye kufuka ba refugee ate ne mwagala okutenga over gwanga ne tukiriza ntuli bawa naye ate ne mwagala tutumalawo kati ye Kongo bafukidde ekizibu Rwanda already kitokota si kisaanikire Burundi bwe kiri muganya okufuna amagezi mentality bategeeza nti mwino okusetulingako ewantu wamu mujja kubona abona ebintu ebimutinkula mu mawanga ge mutetegekedde ze mbabuulira Museveni ne bantu banno omunyalwanda omutuusi agenda kulwako watuuza omutwe olw'obusiru bwammwe kawo mentality n'okweyagaliza n'okuluza mu musinga abadduga babala ku continent ya Africa mwetereze ng'obudde bukyali otherwise ekiri atabale kyekira n'asigadde waka nfundikidde ekigulalo video etandise before nga sinatandika video eno njala muntagingire Monica Musenero minister wa IT ne science abere ku video eno muhozi kanyiro gaba muhozi laganja abere ku video eno Frank Gashumba kweta ku video eno netagako ani omulala netagako omukulembeza fomondo bachakulanyi center mu kwetaga ku video eno nganda bugisimu fungize ensaba abantu bakundetere bulambwerembe paka ku video eno netaga abakulembeze banupu mwenna ku buli mutendera ku video njala mbereko netaga abakuli ekitongole kya semwayi ekya iso nekya eso mbere ku video eno kubanga mwenna mbetaga netaga bana Uganda yenne yamanyi nti ali ku myaka nkaga mwetano okuddagulu nga bakuba empiso eya senyiga lukochi senyiga lumawugwe nga nayo kuoli namwe bagemeddwa abantu bamwe njagala mbere ku video mbetaga bangi nyo mushange video eno nga tenatandika bwe bantu benataga ku video ndo konjita njagala mugishiyalika buli muntu afune video eno buli muntu osobola okusharinga abantu 10 kubanga njagala information ya lero efulume wenagenda okudda kuno kulunengedde okudda nga bamaze batula mu mutwe mukimanyi Facebook bajja ko notification bajiri meeting abantu gira bakati fetu ino kola mulimo gwe buli muntu kusharinga buli muntu asobola okufuna video eno nkiddamu muntagingire yoshete bahabulwa muntagingire Bonika Musenero Dr. Ruth Achenge Dana Atwine Muhozi Kanyirupama
bamemba parliament aba Nuupu abakulembeze ba Nuupu ne president wange Mulondo Kyagulanyi Center mugera ku video eno n'abantu mwenna bwanga bamanyi wagemerwa nkwetaka ku video eno tutandike bulungi nnyo video eriko etandike. Aya kati kavudde ko kwanjula katandise ndowooza tutandike bulungi nnyo ndowooza. Alright, ndowooza kansoke bajukize mu katono ambajukize mu katono kamba jukize mu katono nnyo katono nnyo katono nnyo tuza video eno nyinza okubasajja uploadinze wano ne kanji bajukize mujjukira ng'omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga katuna tanda mujjula mu 7 navayo nempa story yonna ekwatagana Catholic Church mu Uganda nemba buli abani abali recruiting abasajja n'abakazi oba sister ne ba father mu bigo okwetole gwanga abanyarwanda ddala batuusa bayingira mu ba father ne wa sister nemba buli story yonna buli kimule ekibabulira omayiwa na Uganda mwetaga kujjukiza nnyo ate mwerabira nnyo nemba buli story yonna abone bagate musajja asaka naye tugamba nti mpologoma nkadde etegera kuluzi kwa buli mwajja kujja okukima amazzi kujja kugeetaagisa. Omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga n'amuyita abantu bazuuka noga tufudde nembagamba nti bafaada abasinga obungi nga si Baganda oba nga si bana Uganda bonna bambega ba iso abala baseemo ne muganda nti nsaaga lwali tebulibuusa video ngevaayo faada oyo gwe babalaze yabadde mu Magandula ng'akuumibwa amagye ye Reverend Father Eginia Safari era musajja naye Munyarwanda musajja Munyarwanda era nga baga nti Hector Wanyenga Seminary ye reactor is a reactor of Nyenga Seminary. Oyo mwami bikamukabenja k'Abanyarwanda abatuusi abali ku lutindo okwera mu Kereziya ya Uganda omu ku bo nenga akabenja kangi nnyo akatenke over Ekereziya kati bulijjo tetubaga mulooza nti tutusaaga nabagamba nti bwe mba mubuuza nti sitaani yaleka azadde omwana ku nsi temwetaga kubuuza mwana ki yeyo seeri tibahabulwa olutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibwe mutabani wa Karekezi muzzukulu we ye Muhoozi Kanyero gaba Muhoozi Laaga ye muzzukulu wani ba Natasha ba Diana bani bonna bazzukulu ba sitaani tosobola kuŋŋamba nti omuntu individually osobola okuyingira mu komite y'eddiini n'otandika okulwana ne Katonda n'otandika okudigiza abayigiriza babe obakumisa mundu nga babega ekkanisa babega Ekereziya n'ogamba nti gwokyali muntu. Sitaani yaleka azadde omwana Yoseeri abazzukulu Muhoozi Kanyirugaba Natasha Diana simanyi bonna bazzukulu ba sitaani yensonga lwaki bonna bagezaako n'okwefuna kye batali nenga ate bazzukulu ba sitaani zamutegedde mbabulidde amannya g'oyo father ka video mwakalabe nakataddeyo so mutegere buli agenda mu Kereziya agenda mu chaachi agenda mu muzikiti ne mu muzikiti gye bali bamaseka nga bambadde amagandula nenga balina pisto mbiwato awo bangi nnyo ku muzikiti gwomugendako kati njagala video etandike bulungi nnyo nga tutandika ensonga zino bulungi nnyo tutandise tutya bwe tutya duli bwe nasaba okukola video nabagamba nti abaana bawambibwa mu Kampala mukono batwalibwa ku training centers ez'enjawulo mu Uganda wepone bweru w'eggwanga bwadde tebubuusa netegeezebwa ku droni zange nti n'ekitali eno okulira n'ekkomera abasilva ne bamala okuyingira ekkomera baleeta abaana baba trainingira ku kitalya ennaku ezisinga obungi era ne babajja ne babatwala mu bitundu eby'enjawulo by'eggwanga ogenda okulwana entalo za Museveni naddala e Congo ekiri e Congo kitokota si kisaandikire era tekyetaaga kunyumizaako omuntu yenna emmundu evuga ekirako emberenge za popcorn eziri mu kutulika nga ne buttaweddemu nenga kyebakola omuvandimwe kyebakola M23 ne Museveni Katonda yakimanyi yensonga lwaki atandise okulukulutinga abaana abato babayingiza mu magye okubatikko batwale Rwanda okubatwale Congo balwane entalo ze era mu Uganda yenanga mugado yagenti agenze Congo bamusayininga Congo tira mutereko omusikango budde bukyali kubanga basinga obungi kyebabakola kizibu nnyo era nabategeeza bana Uganda muve Congo budde bukyali mwalowooza nsaaga ekinadire kinava mu yebiraka nze temunnenya ntandise bulungi nnyo ntandise bwe bw'obanga oli nnyabo oli ssebo ng'oli mu Uganda buli kitundu kyonna ky'olimu munnanga gwokera ku makya n'ositula engalabiyo n'ogenda ne bakukuba empiso nga bakugema ekirwadde kiri ekyasinga 19 munnange nkuwagaabwa okusinziira ku drone zange information gye zaalabyeko sakula eyagabiddwa ku CMY ISO ne ESO econfirminga nti bw'obanga oli myaka 65 kuddagulu nga wakubibwa empiso eyo kisaana ogende olaba omusawo yenna omukyama akuwe ku ddagala eyisobola okunyumunguza obutwa obukuli mubiri ng'obudde bukyali
otherwise cha confirming ndo ku mpapula zendala byekuba ne issues ya drones zampadde mwenna basinga obungi baba ku butwa era mugenda tandika okufa munfa ey'ekimpooze ngire kigendo singo batandika okubalwala mugenda tandika okulwala endwadde ey'ekikonvuba abala mugenda kutulika butulisinga bomu nga mufa cardiac arrest sina kindi mugenda tandika okugulwako emirembe nga mufa mu mpolampola. So I'm here to confirm to you that whoever was immunized, please go and seek further education, further medication. Nenga mugenda kikola mutya munonye abasawo abamanye ku ddagala eryoza obutwa mu mubiri kyetuyita detox kyetuyita mu luzungu kyetuyita mu Luganda okwoza omubiri nga okozesa either oyinza okukozesa habo oba oyinza okukozesa eddagala lyonna eddala ezzungu bakiyita detoxification ekintu system gye bakozesa okubanga basobola okununamu obutwa. Naye in the simple terms nja kujja ku Sunday n'omusawo oli gwe nabaleetako olulumu abakulimu ku ddagala obenga gye muyinza okununamu obutwa omubiri. Kino mujja kikola nga n'abaana bammwe mwenna abakubwa empisa ezo musobola obbawa muyinza okusobola obbakozesa system yemu ey'okubawa eddagala lino nga mubajjamu obutwa. Gwali okumpi ng'osobola okufuna kye tuyita activated charcoal empeke zibanga manda ng'osobola ozifuna buuza omusawo engeri gye zikozesebwamu osobola okuba nga otandika ozimira okumala emyezi 6. Mu kino osobola okwongerako amata gali fresh osobola okwongerako ebituko ebikola bya muwogo ebyakamulisa ebiri mu kkala 3 eya kiragala eya gold n'emyukirivu ebyakamulisa waggulu bw'obanga tosobola kufuna deactivated charcoal osobola okufuna amanda gennyini getufumbisa ku sigiri n'ogakoona n'ogateekamu amazzi netokosa amazzi mangi nnyo bw'omala n'osengejja amazzi gali gojje mu manda ago g'oboonywa osobola okunywa amazzi ago emirundi 3 olunaku okumala emyezi 6 lyeddagala bali kubuze. Nja kujja ku Sunday n'omusawo oli atubuulira eddagala ky'eddala lizino osobola okukozesa okujjamu obutwa buno. So buli muntu yenna ali omumanyi nti wakubwa ekintu ekyo gezaako nnyo okwejjamu obutwa obudde bukya lw'ensonga nti nkonfamize nti abasajja bano mission yaabwe yali yakola kintu ekyo era bakikola bakituukiriza era abantu bangi bafa mu kimugunyu. Nenze bange nti buli muntu yenna ali wakati w'emyaka 65 okudda waggulu please genda wejjanjabe ng'obudde bukyali otherwise wandikifuuwa ng'okiza munda. Mu ngeri y'emu waliwo omuganda ffe w'omulangira eyava e Bungereza eyafa wiiki ewedde. Nfunye information endaga era confirming nti omulangira ono yagenda okuva mu ggwanga erya Bungereza which emabega nga tannavaayo yaludde amaze okufuna complications mu mubiri gwe. So already kiba kitegeeza nti abamuwakanya okawule bakamuwera Bungereza agenda tuuka e Kampala nga kamukutula bukutuzi. So nyongero gamwe naba Uganda abali mu Bungereza ne mu Sendala before nga tonnalinnya kujja mu Uganda soko ogendeko mu malwaliro ag'ebbeeyi ab'obuvunaanyizibwa bakebere nga tonnatuuka Uganda otherwise abamuveeyo ku kiyamazo balunga era nkubira omulango okutakungula bannayuganda bali e Bungereza semina ezijja e Bungereza right now soka okwata omutwe gwo oyinza okuba mu bintu oyagala mulaba well and good it's up to you naye wuliza information gyayogera esobola kuyamba somehow or somewhere. Tunuulira before Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja tunuulira okuva Lumbuye before okujja ku social media diaspora yalimu seminars mmeka diaspora yalimu seminars mmeka yalimu functions mmeka nga ziri state funded nga n'abantu betubagamba nti ono state funded mafia agent nga mumanyi nti ono agent wa Museveni oba ali Mengo oba ali mu gyamipiira oba ali mu gavumenti nga bateeka soko tunemu before Kyagulanyi okujja before Lumbuye okujja ku media seminars oba functions mmeka ezalinga mu diaspora kati mmeka ezijja mu diaspora kiki kigendera kikiri mu seminars zino kati ntegeeza abantu be Bungereza before nga temunnakola kintu kyonna bambi bowala seminars zijja waliwo gyenda byempuddeko simanyi Mayiga yagitegese ye Mengo naye agenda kubeerayo mwegendereze nnyo omusajja gwenjogerako Mayiga temumumanyi ono kasooka embalaga kiwana ekifaananyi kino ekifaananyi njabide Mayiga mulaba wuuyo alina eggaali bamwita Titus oyo y'omu kubakola n'omukyala gwe bayita Million Black yatwala embassy ezisinga obungi ez'omu Scandinavia. Omwami ono gatandika struggle yamnima empindi ku mabega naye nga nze mumanyi nti state agent ate musajja Munyarwanda era naye nga ali mu Europe eyo gyakola emirimu gyo kati bamala omuwala bamuli ku lootinga akola kuzimu ku embassy za Uganda bali mu Belgium ndazanze kuba ali mu Belgium if I'm not mistaken. So bwabanga atudde n'abantu bano ngono state agent Titus ono yankala kati okumala emyaka ebbanga ddene nnyo naye nga nze nkimanyi kuba nafuna information to state agent
kati abantu mayiga bali nabo kati ono bwategeka pata wane bategeka pata nga bano ko bali kikyosubira bagenda ngo obutomo genda kufa huyo mayiga kati ne mbaga abantu mwe musobola okwebera muganya okwebereramu simanyi lwaki mwefulanya amanyi nga temanyi Museveni wakola agenda batta bamalewo tubagambire muganya okuwulira Gomulooza ati buli muntu akusinikira amanyo yajja okwagala tagenda kwagala kino kibategeeza tomanyi sitaani bw'ayambala sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani ayinza okuba yayambala amasuuti nga goyita sitaani ate si ye sitaani mumanyi sitaani yayambala ngoye enzirugavu sitaani yayambala bubi nedda sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani yayambala amasuuti abeera smart 24/7 nga mutemukimanyi njala bakubira omulango takungula please tusinga tubaga nti ono muntu mukyamu bear with that information okwerinda sibuti ensana fetambule galudde gwe gwagitutte gitwalo ojja kuona atagitutte it's up to you kubanga zibwofate baziika munze ate bwefate baziika muggwe it's up to you nekino nkibalaze kibeere ekyokulabirako mutegere bulungi nnyo so no mutegere buli muntu ali mu diaspora South Africa mpuli baleeta ekibooziboozi sima ekya CBS Fans Club n'omukolo ogenda okubeera South Africa mumanyi olunaku lunaku bwobanga oli muntu wankyukakyuka togeza n'olinnya ku functionary mu bintu by'emmengo ngeri South Africa kabere CBS bonna banyampi recently eno function ibadde mu Dubai eyabadde simba bagiyita simanyi bagiyitaani yabadde yeeyo omukulu w'Omwaye mwebe yemyuse n'agamba naye abantu bali mu Dubai tubegayiridde nnyo temuddamu okuwuliza bintu byera ku social media information gye babawanfu mubeere ku CBS yokka ku mutimbagano kutubawa information aba bamugambye muli banyampi tubamanyi oyo n'azikira the same people abagenda okugenda South Africa kati abane baba wadde replant bimuntu bulya byonna bifu kitegeeza abantu bamanyi information kati mwena bali South Africa function ezijja zina abantu bezitagetinga mulekera ogenda ku function z'abana abantu basigale waka babere mu kisiiki abantu babagala kife so mwena be South Africa abali mu America ne bongiza bategeeza ne mu Ukraine no mutegere bulungi mwebereremu awo nvuddewo era please abantu be South Africa muno bakajala boyisa nga sinatandika information entuufu mumpulirize eno message njagala ogitwale oba ogireke ogiwuliridde wuliriza bulungi nnyo recently mbale sara kwogera ku mwami ono naye eno information yange either giwulirize oba girekeewo nzize mbagamba omusajja gwe bayita Frank Bolira ono state agent musajja munyarwanda abeera ku social media state mafia ate nga akolera ESO external ESO ebeera external ESO ye kibiina oba ye agency ekettera Museveni ebweru w'eggwanga external security organization jakettera omwami ono mujjukira bwe bakwata baganda baffe babiri basatu bwe bakwatira e Nairobi kuno omwami ono yaliko Frank Bolira yaliko kwaliko Semwogerere gwe mwala bago bakuba mawuli nti omuyekera gwe bakwatidde mu bitundu by'Emityana oba mu Bende Mityana mu Bende mwalimu n'omukulu gwe bayita Bright Mazinga kati abantu bana basatu bonna bakwatira wa Nairobi naye babakwatira Nairobi balete Uganda wotwogerere essaawa zino babagamba nti bwajja okulagira mawulire balaga nti Semwogerere kago bakwata bamukwatidde mu Bende Mityana side nti yemuyekera naye what was the mission behind this omwami ono Frank Bolira akolaga n'abantu bangi nnyo aba position nga temumanyi nti mbega wa Museveni n'oku attracting abantu abali mu struggle real kajjala bati bubanga olina omutima ogwagala eggwanga era akyusa ggwanga please avoid omukulu bayita Frank Bolira kubanga ESO agent bakwatisa omukulu Semwogerere ono naye njala bagamba nti mwe family ya Bright Mazinga ne mikwano gye muddemu munoonye nnyo muganda amono gyali kubanga information gye mwafuna gye baateeka ne ku CBS okusinzira ku drone zange zigikubyemu ebituli nkiddamu omuntu kuba n'abasatu Frank Bolira alya butaala ng'ate yasika bana ababiri yaleeta bana ababiri Semwogerere kago baali bategetinga go baali babaagala era yali omuntu omutuufu nga yalina ekibinja ky'abantu abatuufu abalwanyi bagenda okununa eggwanga era kyobula go baateeka mole nti bamukutte kati mwenda mikwano John Bright Mazinga Juuko ne famire ye muddemu mwetegereze nnyo ababawa information n'omulambo ogumwaga nti gwoyo bwana bajali for God and my country bwana bataliyo the same for God and my country niyo kusinzira ku drones bange nti tegeeza family ye ne mikwano gye baddembe etegereze nnyo ku kiki kye baawulira n'omulabo gwe balaga nti gyeguli sijja kwongerako bingi alina amatu weewulirire era otegeere
nenga mission y'abano bonna yali yakufuna mukulu ono Semwogere yali pure blood nga yagala change Semwogere ono gobakwata gobateka mawulire yekago bali bagalako. So ever wish to liberate Uganda, please avoid some politicians and some people in Uganda because they might cause problem to you. So Semwogere was the near target. Iraba hamufuna ira mutekane mawulire kati bana basigadde bonna question mark ne family ne mikwano jono mwami please mugezeko ku verifyinga, otherwise bayinza bakolera ekintu ekitali kituufu. Tutandise bwetut kati video etandise malina okunywa ku mazzi kansulenti manika musenera atuuse. Mujjukire nti omukyalo ono Monica Musene tugenze ku satellite ngera giyita mu dakiika 3 zokka buli mwogera kuvaana ng'otegedde obubbi buli mu Uganda n'ababbi abali mu Uganda. Alright, njala mutagingira omukyalo oyo bayita Monica Musene, Minister for Science and Technology. Ono si mubbi mulwadde alabika ne bwosala eryayo biteeka mu kaveera bulungi ng'osaze empita ndi ajja gibba gitole mu kamoyo seti babiro tabasala mutano akaziya muzizili ensanga bisi bano si babbi balwadde. Tutandise mujjukira mu biseera ebya lockdown omukyalo ono yavaayo Museveni n'amuwaana nti omu ku bakadazi b'abalungi kumbe y'omu ku babbi be abalungi. Twatandise tutya omukyalo ono tujjukira mu lockdown y'omu ku baagula emmesse, buli mmesse baagigula obukadde 8 kyokka tugenda okunoonyeza ku social media kuno bako Google ng'emmesse egula nusu mitwalo 3 mitwalo 8 ekitono nnyo mitwalo 10 z'emmesse ezize yazigula emiliyoni 8 buli mmesse. Kati omukyalo ono mubbi forget. Kati nga sinatandika mboozi njagala okukwata essimu ye ey'obuyonjo gye tuyita smartphone, please genda ku kibanja kya Gola Moses kye tuyita Google, teekamu erinnya lino bwe liti, teekamu north drop Grumman Synagogue's cargo space was launched on 7th November 2022. Kanji batere wano bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo. Erinnya liri North Drop Grumman Synagogue's cargo space craft was launched on 7th November 2022. Kiteekemu ku Google onoonyereze egundi kizungu kye balonkinze kyabadde kyani ekyo bwekivaako bajja kubuulira. Bw'ovaawo genda ku website ya NASA osaakinge ekizungirizi kino ekyalonkingiddwa. Bw'osangako ekigambo kyonna ekiri related ku Uganda nti yalonkinze satellite ng'anva ku media kuno, genda ku NASA website ya NASA oteekemu osaakinge oteekemu ti Uganda yalonkinze satellite wonna NASA yevunaanyizibwa mu America ndoza Russia oba ne China. NASA ndozediro kuba NASA yesooka okuba nti yelaunching ebisungirizi ebisinga obungi. Njagala ogende ku mutimbagano gwa NASA ku website ku mutimbagano gwabe oteekemu nti oteekemu ekigambo search nti Uganda yalonkinzeeko ekigundi kyonna ekizungirizi nga kigenda mu bwengula, ojja kujja ombuulire nti Lumbuye alimba. Kati ntandise bwe nti mukyala Monica Musene tukumanyi nti oli mafia ekisookera ddala njala tegeeza eggwanga lyonna. Mukyala Monica Musene lekera okulimba bana Uganda kulemukamu Yoweri Museveni mu ababbi. Mwadidde eggwanga ne muteekamu kattu ne muliteeka okulinda ebintu by'ekiyenga mu settings ebintu byammwe. Tukimanyi nti abavubuka basatu basoma engineering era mwabasindika ogenda e Japan okwongera ku bintu bye basoma nenga tebadde matuuka ku level eronkinga kintu kyonna dokukola component n'emu ekwatagana ekizungirizi. Bannayuganda bana basatu bonna bakomye babadde bulungi nga bateredde kolo mwakoledde ebintu bino okukola lefulale wammwe nga mukola ebintu bino eby'ekijaayi. Ensi teyategedde nze kanzijimba buuse. Kati kiri bwe kiti ekituufu kiri bwe kiti Uganda tennalonkingako wadde ekizungirizi ekyeriisi erimu wadde ekirema. Bano okumanya bana basajja babbi mu ministry ya Monica Musene ne mu parliament diro bayisa budget ngegenda kwatagana kusindika ekizungirizi somewhere anywhere in the world teriwo. One, okusindika ekizungirizi bakisindika nekyokupanga space yo mu Uganda tetuyinaamu kyetuyita nti tulinawo station wetugenda okontrolingira ekintu kino kyekisookera ddala. Tetulinawo control center. Kati ogamba otya ngu walonkinze ekintu mu America wakinonkirire mu space ya America nga tulinawo control center kyekisookerako ekyokubiri. N'ogamba kigenda tuyamba mu minerals ne agriculture ne science.
satellite mostly bazisendinga for security reasons ne space okumanya biki ebiri muki mu bbanga. Kati gwe Monica Musenero njagala ogende ku video kweri ku YouTube, njagala ogende ku NASA. Ekizungu kye basindisi kyabaddeko bendeweerezi bbiri, kwabaddeko eya America n'eya Japan, kitegeeza partners ababadde mu kintu ekyo. Uganda teyabaddeko. Omuntu wakola joint partnership ne kulonchidde ba commentators oba abantu bagenda okulochinga ekintu kino babeerawo ne boogera ekizungiri kino kigera ku mission ki bali abakitaddemu ensimbi bali ba partners era ne bakironchinga ng'ensi etegedde ne ba space engineers bonna boogera amanya bakigendeddeko n'abadde babeerawo n'okukola ekintu kino kyonna. Njagala obuli okunaku lwalonchiza ekintu ekyo baasomye ku linnya lya munda Uganda yenna engineer eyabaddewo mu kintu ekyo nga bakironchinga. Njagala ondete video nga boogedde ku linnya Uganda oba ku munda Uganda yenna eyabadde ku kisungirizo ekyo nga kwali ku lunaku olwo taliiwo kuba n'abasajja n'abakazi bayaayi kyekisookera ddala. Kwabaddeko ensenzi Japan ne USA. Kati bano abasajja okumanya babbi. Ono Monica Musenero akimanyi bulungi tagendagenda mu parliament asabayo ssente nenga ssente za mukama oyo ssente bahabula otabasemu tanu wakalekezi. Ekisookera ddala. Wachi bakironchingide mu America. Ekyo kisobola okusoundinga nti America yeyina system osobola okukironchinga. It is okay. Lwaki tekobaddeko bendera ya Uganda era kwaddeko ya USA na Japan kubanga partner omuntu yenna shareholder ayina okwanawunsingibwa. Ekisooka baanawunsinga ensi mu kironchingi Uganda to USA partner yabadde Japan bendera yabaddeko ne USA zabaddeko tu. Ba engineer bonna ba space engineers bonna babasomye tekobaddeko wadde mu Uganda werise fu tekobaddeko wadde n'omu. Genda ku Google genda ne ku NASA website okebereke linnya Uganda walonchizeko space yonna tekiriyo awo nonzija nkyabata kubamba ngenda bayisa ombodebwa ngenda bayisa mbwangu. Lwaki tewabadde representative yenna kabere minister kabere kubana abale bagante ba scientist abadde nga ba presenting Uganda tiyabaddewo. Era lwaki abakironchize tebayogedde ku ggwanga Uganda bwembanga mwataddemu ssente. Kati okulya n'okombeso wani kuli wano. Museveni amanyi okwetega bulungi nnyo. Njala kubabuuza. Al Jazeera tekabadde konti Uganda alonchize ekizungirizo kyonna. CNN tekabadde konti Uganda alonchize ekintu kyonna. BBC tekabadde konti amawulire gonna agensi yonna tekabadde. Byabadde kubukedde NTV, BBC, NTV, BBC byabadde kubanga TV ze bazisetinze bulungi. Kati ono mukyala kiyakoze. Yadiri ne bateka tenti kollo ne bamakinga sure nti bamanyi saza bagenda okulonchingirako ekizungirizi kiri ne batuuza abantu mu tente babateeka obulungi nnyo. Bagabanda ki bonna ne batuuzenga labizaabwe ne bonna ne babatega ekiwa ne batuula. Wotuukira okuteeka eggwanga n'abasajja balina family n'abakazi ne basetinga ekkollo mu balonchinga ekizungirizi kitali bendera ya Uganda wadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga lwa Uganda. Tulina ennaku ebyo nga mazo bibabuuza bwe balonching ekizungirizi kino mubeera intention as to why mulonching ekizungirizi kino. Ekisooka ekizungirizi bwe bakisindise mba mulina okuba mulina control center. Tetulina control center. Kati information mugenda mukuba mugifuna luddawa eri ku kizungirizi ekyekyo. So ebintu bino byetaagamu abantu okubuuza lwaki bano abasajja batuuse okusiriwaza bannayuganda that extent. Bategedde sajja bagenda kirungi kiranga mu America ne batuuza abantu bonna ku TV ne batuula bulungi nnyo. Bado kingi ekizungirizi nenga tekuli wadde bendeweera wadde okwogera bayingirira bonna kaliko wa Uganda tekwabaddeko. Bonna ne batuula ne balindira ekizungirizi nimbo kibasimbula ekizungirizi kigenda kukola ki? Temusobola kukola mpisa etundula nvunza mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola jirita mu Uganda mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola de panado mulonkinga kizungirizi. Temulina de factory ekola pads z'abakyala bali mu nsonga temulonkinga kizungirizi. Tosobola kusasula basawo olonkinga kizungirizi. Sijja kubimanya kangere kuba udde nabutono nnyo. So mulekera okubuzabuza banna Uganda. Kubanga Minister Museveni tumanyi nti mubbi nze njala bave batulage kike bataddeko. Kuba n'abavubukawo baade balina ba mentioninga singa badde be bamu kubakoze ekizungirizi ekyo. Bendera ya Uganda yalina okubeerako bapatana balina obbogera ne ba spacing ne babadde ku kintu kyabakikoze bonna tekuli n'omu mbona ffe tulina ki tulina eggwanga. Kati ngenze ku information esala balu esaawo nnyo. Alright, njala tegeza bana Uganda bonna awo nvuddewo.
nti nabuno bufere obugenda maaso obwekirwadde ekyebola bugenda maaso mu Uganda nabwo akiyaye. Museveni anonya mbutya pressure wagisala ateke ebyokwerinda n'obinyweza mu ggwanga n'okuteeka lockdown. Bwetogerera essawa zino nfunya information endaga nti buli ddwaliro lyonna mu Uganda kati omuntu agendayo okwekebeza oba n'okumukebera wabeerawo bbaluwa 2 naye nga asayiningako embali ne bajjuzaako endala. Kitegeeza ku mulwadde yenna kati bagenda mufuula nti mulwadde wa kirwadde kino ekiriwo basobole okufuna ennamba enebaviirako okwagala okuggala eggwanga gye bujjawo katono. Yensonga lwaki Minister of Education yavudde n'agamba nti amasomero gaggalewo mu wiiki 3 okuva kati nga beekengera okuba nti abaana bayinza okukwatibwa obulwadde buno. Tukimanyi nti ensimbi nyingi zikozesebwa n'okutega obuzannyo batega nti omuntu yafiiridde mu taxi simanyi oli yanogose n'ava wali naye nga byonna byakiyaye. Kyekiri emubendeka sana kisa kinegula kubanga abantu babattalunye ne bagamba nti balwadde bakirwadde kino ogezaako nnyo okuteekawo entiisa naye nga kyonna gye kiri nabagamba ekiri ataba kyekiri n'asigadde waka. Muteeke nnyo bannayuganda mu kutiisa naye mujja tegeera nti eyabalula esiridde. Ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo. So nno mutegeere nti babaggala amasomero gano bayinza okuteekawo kafyu bwe bate bamutaddewo bagenda kuteeka bintu ebitiisa musobole okubanga baba berestrictinga ku nnyingiza n'ensaasaanya oba n'entambula mu ngeri yonna esoboka. Awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Najja nkola video ne bagamba nti enteekateeka ya Yoseeri n'akabinja kaabwe akabatuusi kakwavuwaza buli munnayuganda wonna w'oli otandika okuwera enkuta nga tona okyasobola kujja ssente. Ne bonna otunze ebijja bya bajjajja bo ogule pikipiki bajja gitwala era bakulemese nga bakusaba ebintu byebisoboka n'ebitasoboka. Nabagamba nti bajja kikola mu feezi ezi baali bakisiriikirizaamu naye kati bakizeemu. Olunaku lwa jjo baakutte bodaboda mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso n'Entebbe nga wetwogera bodaboda zinatera n'okuwera akakadde ku poliisi ez'enjawulo naye nga baga nti beetaga element driving permit ne reflectors naye nga ate abasinga obungi bonna badde balina ebintu bino. Mission y'abana abantu okusingira ddala bategetinga basajja n'abakazi baganda nti babaavuwazizza mu buli kimu naye baganya okwavuwala bakyakola. Kati balina okukola kwe kutandika okukwatira ddala mu nsawo zaabwe babadde bajja 10 babayimiriza okubanga bakola emirimu bo basobole okuyisaawo ebyabwe baagala. Naye weewuunye obunafu bw'emitwe gino era obunafu bw'omutwe butawaanya bigere. Already Uganda eri mu economic crisis oba eri mu katiwagalo k'ebyenfuna ate n'abantu abasookerwako abandi badde bafacilitatinga economy nga bayingiza nga batambuza abantu okufuna ensimbi n'okugula amafuta bwe bamutandisa okubakwata nga mbasaba reflector element ne driving permit which is nti biteekeddwa okubeerawo naye nga n'abiira babakwata. Kitegeeza nti economy ogitira ddala nga mukitegeera naye nga mukitegeere nti eno enkola y'okukwata pikipiki z'abantu bonna yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda nkiddamu yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda era basinga obungi batandike okuba nti bava mu mbeera ey'okutandika okubeera abantu bafuuke ebimenke. Naye nabagamba nti gy'okoma okusiba embwa ku lujegere nga togiwadde kyakulya olunaku lwekutula oba lwogita bw'etasookera ku ggwe esookera ku mwana we yennyini ayavula mu lujja gwerya. Kati butyo Museveni mukwate abantu bano abantu mbajja mu business ababoda mbagobye mu business naye ekinaaba mu yeebiraka mujja kyongera okitegeera nti ensi nkambwe. Naye ffe tetufuddeeyo mubanyikize mubanyige anaawulira nga akooye ajja kubanga yejja mu budde naye mukwejja mu budde bifunga temunejja mu budde ekyokukola mukimanyi nina kembadde nerabidde. Mutandise okulaba abaana nga batandise okwetuga ku masomero. Gino si mizimu nti bukalabanda dedda ezo ze zimu ku side effect eziva mu kukubibwa ebintu ebitategerekeka. Nkiddamu gw'omuzadde ali ewaka monitoringa nnyo omwana bwo baga nti abaana bali mu kubakuba ebintu bino nga temutegeera. Abaana bali mu kwejja mu budde not because balina stress no. Ezimu ku side effect z'ebintu ebyebyo omwana atuuka okuba nga takyetegeera n'asalawo yejje mu budde naye mwe temutegeera bintu bino okujja nga tubanyonyodde bulungi mwe mwetaaga nnyo okujjukiza ezo zimu ku side effect z'ebintu ebyo babakuba. Abaana bajja kudde waka nga tebakyawulira bakambwe nnyo bali arroganti tebaagala kumanya nga beekyayi naye ng'ekimu ekyayisizza omuwa emmere TV agiraba alina ne smartphone naye ng'obwongo bwe mbiri gumuga nti olina okukola ekintu kino kubanga alina ekintu ekimuli munda kibamukuba kimutategeera. Alina ekintu kibamukuba kimutategeera. Abaana bwe bali serious bali mu bagi balwakuba temuwulira. Nali nganya okuzanya vidiyo eno nikanje balage katono nnyo katono nnyo katono nnyo.
Kiki abagema? Babagema simanyi kansa wa nabaana ne babagema nono simanyi lumima mawugwe. Naye ddagala lyebakuba liggala nabaana lireta na side effect eyo etuuka okubwongo omwana agenda afuuka ekisolo nga temumanyi. Mujja kulwa okutegeera enkola y'abaana abasajja. Lwaki babikola mu Buganda wokka ate nga tebawuddemu nti Muganda buli muntu asangibwa mu Buganda yenna bajja mukola ekikya mujja kutegeera nga muzukusiza engalabi zammwe. Anvuddewo kati ngenze ku nsonga endala. Njala mutagengere wano Yoseri Tibahabulwa nakakundike. Yo Museveni Muhoozi Geneti James Mugira David Sejusa Mbadi tumukunde mbagala ku video notandise munnange. Olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwakubiri. Wakati w'essaawa 12 wakati ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 10 ez'akawungeezi wabaddewo meeting mu refugee camp Entebbe nga bajjusula mu bumanyi musulamu Yoseri Tibahabulwa ne mukazi we. Era meeting eno yabaddemu ebintu bino wammanga. Naye ng'ebintu bino byabaddemu byewuunyisa. Kati musooke mumpulirize bulungi nnyo. Mumpulirize. Essaawa yonna bwe mulaba ku media nga Muhoozi Langa atandise okukola tweet ezivuma kitaawe oba ezivumaganya regimu ya kitaawe, making sure don't share, don't comment. Ekyadde mu meeting eno bagenda tandika okuba nti balaga Muhoozi nti avumirira kitaawe ebikolwa bye oba okuwakanya kitaawe byakola. Kino TV, radio, namaba political analysts aba ena bagenda tandika promoting nga nabo bacriticizing ebikola bya Museveni oba ne security organism mu Uganda. Muntu alinga ekintu kino. Mugenda tandika kola Muhoozi ng'akola tweet ezivumira kitaawe bikolwa bye noba okuvumira ebikolwa ya kitaawe. Naye nga political analysts ba ena bagenda tandika promoting ekintu kino. So omuwulira nga omuvubuka ono against his father. Here is the reason as to why. Nga bwe yakola ekintu ky'okusindika tweet n'avuma Abannakenya tasobola bawamba mu wiiki emu Nairobi nga kitaawe yamugamba akikole kati kyabakolera. Nkiddamu tweet Kanyerupama gye yakola ng'egamba nti bagenda kuwamba Nairobi within 1 week. Yali kitaawe yamugamba ogikola nebakolera bulungi nnyo yakwata mmidi okumala omwezi mulamba ne Kenya yitwaliramu. Kati the same meeting gye babaddemu ne bagamba tukole the same strategy. Muhoozi atandika Museveni akolengayo tweet Muhoozi agenda against those tweeting avumiriza kitaawe. Kati bano bona ba ena ne propaganda lisima ya MK ne bikozi bitya bona ne media zitandika okupromotinga Muhoozi ekigendera kiriruddawa. Uliriza mu meeting eno bakitegedde ka video ke bazanyidde mu Kigulalogi nti omutuusi watuuse kati abuliddwako ewaka mu kindi mu kibira mu ggwanga lya Ethiopia mu kibuga kiri waggulu ettiguli. Embeera teri bulungi ku side yaabwe abatuusi. Mu ggwanga lya Somalia embeera tebali bulungi nnyo era bana batuusi. Mu ggwanga lya South Sudan nabaga ekimu embeera tebali bulungi nnyo era bana batuusi. Ekonge ekiriyo kisa kinegula tebali mu mbeera nnungi bana batuusi. Mu ggwanga lya Rwanda bibafuga ne basula ku tebuche kubanga bannannyini nsi batandise okugulupinga app kyekimu ggwanga erya Burundi. Mu Uganda kennyini we twaba obubudamu we basitanye nga Sserwajja Okoota bwasinga nnyinimu entannama. Basse bawamba bakola buli fujjo lyonna nawo bagala naye sayo nagatandise babuguma kati bagambye tutandise okuluzinga popularity. 1 abantu batukooye, 2 bategedde ffe baani njagala okwekubira mu ngalo n'okubakubira mu ngalo mwenna benza okusiza okutegeera nti Museveni musajja mutuusi Munyarwanda. Kino kitutte emyaka 6 plus nga bannabyabufuzi bonna abadde mu Uganda buli mu yagaana okwogera amazima ga Museveni amannya ge ensibuko ye obuvo bwonna obuddo. Njala bakubira mu ngalo nawe kwekubira mu ngalo ne bannabyabufuzi mwenna bavudde okwambula Museveni okumutegeeza nti simu na Uganda. Please mukubire mu ngalo. Abasajja n'abakazi ba Henry Tumukunde bakiza Besigye Kifeefe Mugisha Muntu banne bonna baali bakimanyi bulungi nnyo Museveni musajja mutuusi Omunyarwanda nga n'amannya g'oli gino bagamanyi nti eyo Seeri Tibahabulwa Lutabayisirwa. But nobody came out to expose Museveni until I myself came out and exposed him. Now wachimanyi nti ensi bategedde nti si Bannayuganda basajja batuusi mwekubira ko mu ngalo. Kati bakitegedde ntubakooye
yensonga lwaki mulabye oli omusajja omukulu gwe nali ndowooza nti ategeera bulungi eyita Dr. Ruhakana Rugunda bw'avudde n'agamba nti balina okuleeta amendment mu constitution okukyusamu nti abantu bannayuganda abalina obutuuze bw'ensi endala bakkirizibwe bafune n'obutuuze bwa Uganda. Kino akizannya kubanga Muhoozi akawairo mu constitution si muzaale bwa Uganda nga kitaawe. Muhoozi si nzalo ya Uganda takkirizibwa kwesiima mu kifo kyonna. Ne Museveni buti bwe kiri kabeere jeeti ka bonna basinga obungi. Kati bakitegedde tumaze obalabisa si bannayuganda wonna badde bakola effujjo bakimanyi nti essaawa yaabwe esigaddeko akantu katono nnyo. Balina kukola ki? Gye baali bagenda okuddukira Kongo okuteekayo ensi yaabwe ne tukwata ne ssente zibe bazimbe enguudo. Ekiriyo kifumba mutuko. Bwe bakikuba oyinza okutya n'okutya ki ekiri e Kongo. Ensi naye balemeredde kyokka nga bakwata ssere baziteekayo. For the first time njagala kwebaza omusajja wadde simwagala. Yeeyita wa opposition. Omusajja oyo Ssemujjuŋŋanda. Ye member parliament avaayo n'ayogera ensonga ezikwatagana ku basajja bano n'obuyaaye bwabwe. Njagala kubaza omusajja gwe bayita Lutambaguzi Ssemakula. Avaayo n'ayogera ensonga zino nga tazirumye mu ggumba. Njagala kubaza Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange omulonde mu abasajja basatu mwe bali nnyo mubalire ddala. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa Museveni n'okwogera ebintu byonna byadde byandasirikidde. Nze sola I can't thank myself or I can't congratulate myself kubanga mbadde contributing towards my country. It's a must that is my responsibility. So but I had to congratulate these three people. The Lieutenant President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, thank you very much to expose Museveni. Honorable Lutambaguzi Ssemakula, thank you very much. Honorable Ssemujjuŋŋanda, webale nnyo ebigambo by'oyogera kubanga you are one in a million. So mu bantu basatu njagadde obebaza especially mu abasatu mwebale nnyo mubalire ddala nnyo okukola omulimu ogwo gw'okuexposinga abantu bano. Kubanga tekibadde kyangu nnyo ku myaka Museveni gy'abadde mu Uganda nga buli omu yasirika. Teri ayogera nenga bonna bamanyi nti omusajja Munyarwanda si Munnayuganda until we came out. Ekinoonyesa sigamba nti nakasale wanne ekibiri n'empiso nedda. Ebigambo bino bingi kuba teyasobola byogera. Ate mbyogera ng'ebiri gwe kiruma ne kikuluma ne kikujjijiira n'owulira nga n'amatu gakubaluka naye nga akyogedde. Mwebale nnyo mubalire ddala. Kati mutegedde bulungi wawe tutuuse. Kati abasajja bali mu panic. Ekyabayisiza mu meeting eno kyekiriwa. Mu meeting eno nakulwajja mu State House Entebbe ku saa 10 ez'emisana meeting yawedde saa 10. Meeting eno yabadde Museveni kennyini Muhoozi Kanyarugaba James Mugira David Sejjusa Major General Mbali ne Tumukunde. Kiki ekyabaleetedde okukola meeting eno? Bakitegedde nti wakali mu kibira gitandise obbawunyira. Balina kukola batya? Tebalina okukola kwe kuza pulaani ya bulijjo ne bagamba a planned well coup d'etat in Uganda. Kubanga bakimanyi nti ye system yokka esobola obbawunya. Naye system eno nze ngikuba mpaka olwali bakomezzaawo pulaani eno ku mmeeza nga baagala coup d'etat. Ne coup d'etat eno bagenda kukozesa system eri ya Muhoozi okujja nga alumba kitaawe nga ne media ne ba propagandist ba ena bagenda kola ekintu kimu okusupportinga ekintu kya Muhoozi. Then taking a step ahead okusetinga ku Muhoozi taking over bakwate Museveni bamukwate bamuteke mu under house arrest bamuteke ekisozi obe wantu ne banamuteeka nenga indirect Museveni yagenda okubanga afuga eggwanga lino nga Muhoozi gwe biragiro nga batukiriza ebintu bino byonna. So mukitegere bulungi nnyo nti anything happens on social media nga kiri against Museveni nga Muhoozi yakikoze oba NRM bakikoze waliwo plan diko gibagezaako okuzza. Naye kino kyogera in advance temujja gikolayo. So no mutegere bintu bino nenga abantu bano bali backed by Muhammad Nsereko ne Frank Gashumba Owen Twingiri. Be bantu abali mu kintu kino okubanga ba supporting ekintu kino wansi. So mukitegere bulungi nnyo nti abasajja batalegedde kati. Nti ne Kenya gye badde basindise emize gyabwe mukibu nzizembaga ebintu bya Kenya bino nga bategeeza n'omusajja y'omu ye master planner. What happened in Kenya bagenda kukola bagenda kyusa mu constitution naye siro na kinaba kyangu. System bajjawo term limit. Ne bana Uganda nti bana Kenya kimwe kibajja kuba omusajja oyo emigo ne tamu ezobutagimalaako. So ebintu batambuza bwe bitu. So awo no yamuvudde mutegede bulungi singa mula ku media nga Muhoozi agenda against his father. Kubikolo nibyayogera temwebuuza ku media. So no awo mvuddewo ngenze ku nsonga endala. Budde nga budduka. Kale Kansulenti omukulembeze wa Brother Kyagulanyi Ssentamu otuuse ku video eno. Njagala ulize information eno bulungi nnyo. Okusokera ngenda 20 seconds asatu
mpumuzeemu ebiga byenjogera in the respect of our foreign soldiers. Kitalo nnyo ddala baganda baffe bonna abawambibwa nga tutandika struggle eno n'okulonda nga kuwedde abadde mu safe house ezimu ku za Kibuule ne eza Kalangwa ku Lwokutaano luno tukubye ennyuma abasinga obungi basaliddwako emitwe era baziikiddwa. Kansooke twale seconds 3 zokka in the respect tukentandika information eno. Ntandise eno message njagala egenda eri mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna ne bannayuganda mwenna ne bannakazadde mwenna. Kitalo nnyo ddala njala otegeeza eggwanga nti abaana abasinga obungi abakwatibwa nga tutandika campaign nejeza komekerezebwa era bano nga baali bataliddwa mu safe houses oba torture chambers eziri mu bitundu birengenda okumenya wammanga. Ku Lwokutaano oluwedde abaana bano bonna basayiningibwa era ne battibwa. Era ng'eyawa orders zino ye mukulu Muhoozi Kanyarugaba agamba nti ayagala okufuga eggwanga Uganda. Kitalo nnyo ddala baganda baffe bano okuba nti battiddwa. Ku Lwokutaano oluwedde olw'ensonga nti abaana bano bagezezzaako nnyo obassa mulayini baganye okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, okublackmailinga Nuupu wepo n'okulyankuzibwa okulya mu nsi yawe olukwe. Abamu nga baba bajjale mu nkuba ne batuka okubanga tebakyayagala kumanya okujjako okuwummuzibwa nga kukwandisinze okubanga bawona obulumi. Abantu abali mu ggwanga lya Amerika mumanyi omusajja ono Kibuule waali. Bwe kiba kisoboka mwandibadde munoonya ku address waali Kibuule asaana kukwatibwa. Mu safe houses zino wammanga babadde abaana bano. Waliwo safe house eri ebibajja eno ng'ebadde edundwa Muhoozi Kanyarugaba ng'era omu ku bantu abadde bagikolamu be Padde Sserunjogi wepo n'omukulu eyita Majambere. Bano bonna abaddemu bonna kapuuti era baziikiddwa mu bitundu by'enjawulo. Ekayunga ewa Kalangwa mu safe house eno nayo abaana bayo bonna abasinga obungi battiddwa ne bagibwayo. Mukono ewa Kibuule mu makaage ag'Obubangwe wabaddewo safe house naye abaana bonna bakiriningiddwa bagiddwayo. Ennamawojjolo era nawo no safe house ya mukulu Kibuule n'omutabani wa Museveni nayo bagiddwayo. Drone zange okusinziira ku drone zange amaka ga Kibuule nago mbategeeza nti nawo mubadde mu safe house era naye abaana battiddwa bonna babaddemu. Kati abaana abadde ewa Kalangwa abasinga obungi bonna basuliddwa mu mugga Sseziwa era nga struggle ewedde nga tufunye obwetwaze mu ggwanga Uganda. Ngenda kusaba ekibiina ky'ensi yonna ekya UN, ngenda kusaba ekibiina kya International Human Rights Commission worldwide, ngenda kusaba EU ne bannayuganda mwenna tutandika okufeffetta omugga Sseziwa ogutandikira gye gukoma. Engomba z'abaana abatamanyiddwa muwendo ziri mu mugga guno omuyitirivu naye ng'omuntu alina osooka okukwatibwa ye Kalangwa wepo ne Kibuule. Abaana badde mu safe houses z'omukulu ono Kibuule ziri Mukono wamwe zibadde Nnamawojjolo ne makaage ag'Obwebange. Abaana bano basinga obungi baziikiddwa mu kibira kye Mabira Forest gye baziikiddwa ng'abaana basinga obungi babateekako chemical enjeru gye bayiwa mu ntaana ezo mass graves ne bagiyiwako ne badissolvinga mpola era kizibu nnyo. Era nga bwensabye ebibiina ebyolumirirwa ensi yonna n'okulwanira eddembe ly'abantu nsaba nti olutalo nga luwedde ekibira Mabira kyonna ku sayidi zombi gye kiva ne gye kikoma tulina okutandika okunoonya nga tukozesa embwa eziwunyiriza ezikonga olusu okutandika okunoonya buli ntaana yonna mujja kukyanga ensi ezudde emirambo egyinza kuba kisukka ne mu kakadde k'abantu. Nkiddamu nga Yoseri avuddeko n'akabinja ke Sseziwa ne Mabira Forest on both sides tuteekeddwa okufuna sniffer dogs ezigenda okuba nga zisaakinga okuva Mabira watandikira ne gyakoma okunoonya mass graves ez'abaana n'abantu abattiddwa mu ggwanga nga tebamanyiko buziiki bwabwe ku biragiro by'omusajja oyo Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni.
kino nkyogera nga nkiinako obukakafu nti abaana bangi battiddwa era omwana wabayawula nga tasire mu kulabika kimanye nti bebamu ku bantu abaziikiddwa ku Lwokutaano. Ensonga lwaki abantu bano battiddwa abamu badde beekyawakyawadda nga tebakyagala kumanya ng'ekiyinza okubawummuza obulamu okwe kufa ate nga baagaana okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okulya mu bukulembeze waabwe olukwe lwa Kyagulanyi Ssentamu ne basalawo babatte era muhoozi n'alagira ne batta. So nga ate abantu bakola ebintu bino omu ku bo Kibuule ali mu ggwanga erya Amerika mwatudde mwazembagatanidde nga endibota y'obuleega. Awo nawo nvuddewo ngenze mu maaso. Eno security alert eri mukulembeze w'eggwanga omulondo Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers n'abakulembeze mwenna aba National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo. Okusookera njala tandika ne balooya mwenna aba National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu. Jawufudde katono mwawandiika ne mukola analysis ne mukola report ey'okutulugunyizibwa n'okuwamba abaana ab'enkyuka kikaba National Unity Platform. A report eno mwagikola ng'ekulembeddwa omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu balooya wepo ne bannakyewa bonna abakola report eno. Era mwakwata report ne mugitwala mu EU enda ne mugiwa ku EU headquarters mu Uganda. Abasajja bonna abakazi basoma report ne bakwata ku mutwe. Bwe mumala okuwa report eno EU teyakola nsobi. Yakwata report eno negwako copy yosediti bahabula tabasira mutano wa kalekezi emutegeeza bibazudde mu kuwamba n'okutulugunya banna Uganda. EU yafuna ekyekango ne Museveni yeewuunya biki ebigenda mu maaso nga ate yali yeebuzaabuza nga afukaana bakimanyi. Oluvannyuma lwa Museveni okusoma report eno mu maaso g'abakulembeze ba EU era ne bamugamba nti nalina bugisimufungize twetaaga ote buli musibe genda eyawambibwa ebyobufuzi afulume ekkomera ng'obudde bukyali nga bonna ba National Platform n'abantu abana bawambibwa. Museveni kye yakola yabagamba asobola okukola ekintu kino naye kakwakulizo kamu nti mukendeeze ku bukwakulizo mwateeka ku mafuta gye nali nnyo okusima obitundu bye Bunyoro. Bamugamba okukkakkanya obukwakulizo buno okusinziira ku lipooti gye tufunye olina okuta abantu bano. Era Museveni bwe yamala okusaba ekintu kino ng'amaze omuwa lipooti n'alagira mbagirawo nga nagisimufungize oluvannyuma lwa meeting eno. Museveni mu meeting gye yamala okutuula yawandiikira ebitongole byonna omuli ISO, Ssemwayo ne ESO, poliisi n'ebitongole ebirala batandika okufeffetta buli wamu ewali abaana bonna aba National Unity Platform abakwatibwa okutandika okuteebwa bunnambiro. Naye kukakwakulizo kamu nti buli mwana yenna agenda okuteebwa gye bojja katono ateekeddwa okuba nga omumwago musibe nga tateekeddwa kwogera kintu kyonna kyamutuukako n'ebintu byalaba. Otherwise singa najja ku media kebere Facebook kebere TikTok kebere media yonna nemujjako interview ono ayinza obutaddamu okulaba ku musana bayinza omujjawo mu butabatiisatiisa. Era Museveni yaragidde nti abaana bano bwe baba babaweeyo akasimbi akatono akali wakati w'emitwalo 3 ku 5 nga enziba mumwa baleme kwogera. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eri lipooti Kyagulanyi Ssentamu gye yakola omukulembeze waffe ne balooya bannupu gye baakola. So ne babalagira nti abaana bano bonna bamala bakwata abasinga bamala balabanye beri mu bitundu ebisinga obungi mu safe houses babatwale batandika display nga bitundu basula oba dropping bitundu ebyenjawulo banoonya amakubo agabazze waabwe nga nabo gisimufungize naye bateddeka kwakulizo nti okuddamu okwogera ekigambo kyonna engeri gye babakwatamu gye babasula gye badde batokyalinga kijja kubaviirako obuzibu obw'enjawulo singa banaakiwulya. So bwe mutandika okulaba abantu bamwe batandise okuvayo abamu ku abo abasurvivinze mumanye nti bayinza obutaddamu kwogera ekigambo kyonna okuggyako okusirika. Awo nawo nvuddewo njira mu kitege nti report omukulembeze gye yakola yatuuka dda mu international human bodies ne mu EU yatuuka yasatiza Museveni okutuuka okukola ekintu kino. Naye ate nga batugamba nti cow mentality yasinga okubeera okutawanya abantu bano ulira Yoseri kennyini wano wali okulya n'okukomba essowaani ulira bulungi nnyo. Nga sinagenda wano njagala bw'obanga omanyi ng'oli wankyukakyuka nga omanyi akabinja akalumba busiika oba kwe muli batemuliiko simanyi, but whoever knows this group please inform them before it's too late.
kubanga nze abantu abasinga omungi mukola ebintu nga mulumirwa gwanga lyamu bamulina mission za mabara no but no more information okusenda ku sources zange akabinjaako mukimanye nti waliwo omu ku bannammwe essaawa yonna ayinza obbalyamu ensimbi ng'olwedi yatuukiridde eddaalo by'okwerinda n'abagamba nti alina footage oba ebifaananyi byabo kubamu abaalumba poliisi ye Busiika. So mwegendereze nnyo yonna gye muli abaakola ekikolwa ekyo nti omu ku mmwe ayagala bbawaayo in the names of kufuna ssente. So mutandika okwecekinga ng'obudde bukyali okusinziira ku information yange nafunye okuva mu tonzi zange ez'enjawulo. Mmwe abaakola ekikolwa ekyo mukimanye mu kibinja kyammwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu ssente nga yasabye ssente yewe footage oba ewe ebifaananyi ku mmwe abamu poliisi oba amagye gatandika okunoonyereza nga bafune mwenna. So akabinja konna yonna gye muli message yagadde ogibwa before it's too late. Mwegendereze nnyo omu ku mmwe akolagana n'akabinja ka state okwagala okuwaayo bamugesa okolete fudde n'abagamba nomala kunsasula mbawe mundatigire okukunoonyereza. So mwegendereze nnyo mwenna akabinja ako mbagye muli bati muli yadde no muli goso omiki I don't wanna know. So mutegere bulungi nnyo nti omu ku mmwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu olukwe eweeyo ebifaananyi byomwe abamu ku mmwe basobole obafuna okusanyaawo akabinja ako kinyagadde obategeeza nga obudde bukyali. Kati wano wali ekinyuso ekikulu ntandise mu nsonga endala oluvannyuma lwa meeting eri yatudde Museveni ng'amaze okufuna ebbaluwa eri Namutayiika. Wulira cow mentality mu nteekateeka endala Namutayiika omusajja ono ng'amaze okuta abaana bano ayina abantu bayagala abalala okukwata era mu kibiina kya National Unity Platform ku misango emijingirire era addeyo mu nkola ye eri eya divide and rule blackmail atya anoonya butya waayungira Robert Kyagulanyi Center mu Eke Bobi Wine ku bujingire bw'Abayekela kennyini bwe yeetandikidde onabagamba ADF is Museveni, Kony is Museveni, Lakwena Museveni, n'obubinja bwonna obwa terrorist buli mu East and Central Africa Museveni yabufuga era yabusasula. Mwana yuno omutamiivu Bia Muhonziraga byagambye we can defeat M23 ayoso oligundi yasogamba kulayi yasega nti we can defeat M23 ono Muhonziraga nagati kale kabinja ka M23 kaba terrorist era bagale batusi banoonya budamu. So bakimanyi bulungi ebeera reverse psychology bakimanyi. M23 sponsoring bo Museveni kennyini kubanga mutuusi n'oli munne Pilato ne Ruto yabegasseko bantu basatu. So don't be deceived. M23, a rebel group in Congo, is sponsored by Museveni himself. That's why Uganda, if we don't fight to fight for our country, nothing we are going to gain in that country. They are going to sell our minerals and to use the taxpayers' money to fund their mission to divide the Congo in two parts. Because they are targeting to take part of Congo where they are rich in minerals so that they can create another country using the taxpayers' money. And previously, the parliament passed billions of money to allow infrastructures in Congo on taxpayers' money. So, your mission. Kati kigenda maaso. Yoseri mu ngeri yemu agenda kuwalizibwa okuta abaana abasigadde mu safe house. Naye agenda kukola atya? Member Parliament ng'oluwa National Unity Platform. Kansala ng'oluwa Unity Platform. Oli mukulembeza National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Center n'abala mumpulirize bulungi nnyo wali crucial information. Tuzeeyo mu system enkadde eya Museveni eri gy'amanyidde ddala eri tactical eya blackmail kwayagala okukwatira abantu. One, bwe mwakoze report eno gye mwadde EU eya kidnap eya torture nemutuula muli maawo nawule nga butandisa omunyonyoogera kiyakoze n'addayo mu reverse psychology n'addayo mu bitabo bingenda kukwata ntya Kyagulanyi ono. Mujjukira tuzze tukuba bubinja bw'Abayekela bayagala oteeka ku nuupu n'abantu babayagala bateeka ku Bayekela. Kati kiyakoze n'ategeeza ebinja byonna byabambega abantu bano mbate naye tugenda kukola ekintu bwe kiti. Mulabye video eyafulumye nga bakutte family ya Naddu ne bagamba badde banoonya mmundu. Kintu kyekimu kye bagenda okukola ku bakulembeze ba National Unity Platform ne ba foot soldiers abamu. Mujjukirako bulungi eddoboozi ya Uganda Muhammad manya gagenze lwe baplanting amasasi mu nnyumba ye. Kati mwakirabye kye bakoze ewa Haji Nadduli mu relative bagenze bagamba basakinga mundu. Kati Museveni agenda kudde mu kakodyo ke yakola omugenzi Archbishop Luwumu
Remember, Archbishop Lumu was blackmailed by Museveni's group. At that time, it was known as Fronasa. Ulira. Omugenzi Archbishop Lumu yasigibwa ettoome nga Museveni amaze okusima ekinnya mu lujja lwa Lumu ne bateekamu emmundu ne bamala ne bategeeza Amin nti Archbishop Lumu awagira Abayekela era ne mu maka ge mulimu emmundu bagenda okujja okusima ng'emmundu weezire. Kati mwenna bakulembeze ba National Platform Kyagulanyi Ssentamu emuli akakodyo ke ka Museveni kayagala okukozesa okuddira amaka gammwe oba ennimiro zammwe nga bazimenti zammwe bajje baplantingemu emmundu batandika okukwata omukwomu nga bateeka munda nga basabako ebisangosango ebyobuyekera gye baagala n'okujja era bajje balumba ekitebe kya National Platform nga basuubira nti waliyo ebikusika ebitaliiyo. Museveni njera kugamba ku kitebe kya National Platform waliyo emmeeza ne fayiro empapulapapula byebyo kateri kiriyo wayokya amasiro ng'olowooza amasiro bateekamu omundu Abaganda obanga olowooza empeo Buganda zonna zikuŋŋaanira mu masiro. Oyagala kulumba kitebe kya National Platform waliyo fayiro na mmeeza teri kiriyo. So don't waste your time. That cow mentality, you need to think before you act. Stop thinking like a kid. Mulowoozeeko ng'abantu abakulu. Politics is just a game. Akusinga amagezi akutwala office. So si kozesa mundu amanyi tegali asinga embazi yewaata. Kati wano wetugenda. So mwenna Museveni yagambibwa ati tulina okudda mu nkola enkadde okufuna abantu bano. Kati yagambibwa ati tugenda kuddira kati kambazire ndi Museveni musajja muyaje nnyo. Yagambye kati tugenda kuddira abamu nabategeezezza akakodyo okukujjawo poliisi ezisinga obungi. Temwakategedde nakabanyonyi temwakategedde. 1 economically tali bulungi. 2 ati abantu okuddamu okuluba poliisi ezofune emmundu naye indirect waliwo kyesabagambye kikino wano wammanga. Nabagamba Frank Gashu bamuwa biliyoni emu nenteneza tanagifuna ey'okutandika ebijambya mu Buganda. Kati bwe bajjayo poliisi zino ezisinga obungi mu bitundu bya Buganda bano bakijambya ala tebakulembera Frank Gashumba kibawa chance okugenda okutema abantu nga bwe baagala nga tewali wadde poliisi n'omu asobola okutuuka mu kitundu ekyo with the time. Nkiddamu bwe bajja poliisi zebatandisa okuŋŋaanya bazijjawo kiwa bano abatemu ababijambye okugenda okuinvadinga ebitundu batematema bano nga tewali nga poliisi nze okuva kilomita nga 23. Kati bagezaako okujja poliisi eno 1 okuminimizinga ku expenditure yaabwe. 2 okendeeza ku bubbi bw'omundu bwandibaddewo. 3 okuleka mission yeri y'ebijambiyo okugenda maaso. That's why bali mu kuteeka abanyalonda buli kitundu kyonna ekya Buganda balita abatuusi mu Buganda abayiwa mbayitirivu nnyo kubanga abantu balina emitima gisobola okutta. Nze mukitegedde bulungi mufunye bulungi nnyo. Kati Museveni yabagambye bw'ati. Yabagambye tugenda sindika abantu baffe bagende balumbe police posts ezimu n'okulumba bu small detaches wabu barracks okwetoola eggwanga. Bamala obbulumba for already tuba twatadde mundu tuzaagala tuddire information gye tujjeri mu research gye bamaze okwatanga bu barracks bamaje wabu detachi ne police tujja attaching na zine mundu gye tuma tuplantinze wantu tukwate ekiwedde kya Robert Center mu tumusibeko nti yabadde adiringa n'abantu bano abadde batandise obuyekera. Kati bo bamale bakole report counter attacking eri ya Robert Kyagulanyi Center mu ya torture ne kidnap bagikwase European Union bagigambe omuntu gwe mbadde mufiirako eyabawa report y'omu kuba wagira ebikola by'obutujju n'okulumba barracks n'okujja government ngakozesa erinnya ly'emmondo. Ndowooza Kyagulanyi ekifunye kye mbadde nkugamba oba mu kifunye kye mbadde bakugamba ayagala ku counter attacking report gye mwakola ng'ayagala kukola bamala okwatakinga poliisi zino ne budetachi ne military barracks obutono emmundu zino ate bazikozesa ogenda oziplantinga mu mayamaka g'abantu mu nnimiro z'abantu abaagala enkyukakyuka. Amalako ate ripooti eri gye baatakinze n'emmundu ze basanze eno batandika okukwata buli kiwedde kati bakole ripooti ba European Union ng'erumeka Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform nti basupporting obutujju n'obuyekera ate European Union n'abazungu bakulaga nabo. Takitegeeza already report eri abagisse nupu ne Kyagulanyi Ssentamu amaze okulonyera erinnya lyabwe nga bwe yakola ku mugenzi Idi Amin Dada. Kati Museveni
ndowooza ebyokukola bikuweddeko wandibadde owummula mirembe awo nduddewo nnyo ebintu byokola byakikadde nnyo fronasa system yaggwawo tuli mu digito bino ebintu byokulimbalimba abantu okubuzaabuza abantu adde ku social media okuvuma abantu okubabuzaabuza byakikadde nnyo kati ngenze ku information endala tulyoke tugende ewalala missing information okay tukyagenda maaso ndowooza ba nupu leaders mwena bategeezezza musekiwalinga amaka gammwe negye mukolera semwaine isu bagenda kukola omulimu gwe bagambye tugenza njala tegeezera abakulembeze ba national platform mwenna nti muganda ffe Kavuma Murushid eyawambibwa wiiki eri ntegeezeddwa okusinzira ku drone zange nti ali ku SIU ekireka ono yakubibwa mizibu era ng'abuuzibwa kiki ekiddako era plan ki Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina n'abaana ba national platform n'okuba nti diaspora ebayamba etya naye okusinzira ku sozi zange Murushid Kavuma naye abatunira kyamulinga Salambwa lya Nsenke kubanga talina kyamanyi musajja wattu talina kyamanyi ku Kyagulanyi wadde okumanya ku national platform kuba naye muwagizinga ye abadde ayagala enkyukakyuka so mwena amunoonya ali ku SIU ekireka naye nga mukube muzibu nnyo bali baagala mujjamu bigambo naye nga yalemeddwa okwogera ekigambo n'ekimu kubanga talina kyamanyi ku lw'ensi ye kati bw'otunulira abali mu kulya mu sitwaga olukwe batandise okwemoola nga Uganda olemwa kale awo nawo nvuddewo ekino mukitegere kati ngenze ku wano bw'omanyi nga wasavingako mu police n'owummula bw'omanyi nti wasavingako mu prison n'owummula bw'omanyi wasavingako mu UPDF n'owummula wasavingako mu LD n'owummula wuliriza nnyo if you know that you are Ugandan who served in Uganda police forces, prison, UPDF and LDU, please listen very carefully. There is a mission which is well organized and planned by M7. Because as we speak right now, the man is in panic. He doesn't know what is next right now. He fears that all people who used to serve under these security agencies, they might gang up with other Ugandans to top up his government. So, through CMY, ISO and ESO is planning a mass arrest of some of you who served under police, prison, UPDF and LDU. Because he fears that anybody who knows how to use gun might gang up with indigenous Ugandans and other group to top up his government. Nchidam. Gomuna Uganda aliyeyo, ngomanyi nti wakolako mu polisi no umura, mu prison no umura, mu UPDF no umura, wepone mu LDU. Museveni ali mukutya era asula alogotana nga yaloga mujjawe ndijobera ne mujjawe azizo omulyo nga akimanyi bulungi nnyo ewakani mu kibira katandise omumyuka simbi zimwe ku BMP alota alogotana nga avudde mu refugee camp Entebbe ne Nakasero emuwomera jobera nti yajjajjawe wetwogerede sawa zino ali mukutya nge yabbe neiba kubanga neiba abamanye entambulayo n'ensula Museveni ono akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo sawa zino bamukyaye. He knows it. Museveni knows it very well that 90% of all Ugandans, they don't like him anymore. 90%. They don't like him. Including those who are serving in his government, including those in diaspora, and those who still in Uganda. They hate him and they don't love him. So Museveni is in fear that if all these people who used to serve in these sectors, they might gang up with indigenous Ugandans and chase him away from Uganda. So he's planning a massive arrest across the country to search and find whoever served under these groups of services so that you can be arrested and put under custody, and even you might end up killed in such operation. So mbategeeza Museveni ateekateeka okukola operation eyokunoonya nakolako mu LDU, nakolako mu UPDF, nakolako mu police
akimanyi nti nammwe kennyini temumwagala abasinga obungi temwafuna busiimo bwammwe mukyabanja n'emisala gyammwe abamu amukowadde abatidde abantu bammwe abamu temulina kyakulya naye nga musaaviza eggwanga lyammwe so n'abakyali mu poliisi nammwe mwegendereze nnyo ddala ng'okimanyi nti toyagala gavumenti munnange yogera bitono nnyo kubanga buli onawe mutuuka bamanyi ki ekyokukola kubanga abanyarwanda beetoolodde buli muntu yenna so mulina okubeera nga mukimanyi kino kigenda operation egenda tandika very soon gye bujjako katono nnyo so ng'oli eyo nkutegeeza muganda wange nze byange bwentu bwe mbyogera bituukawo ate munawooza muti yatugambye bali mu kukwata baana babatwala babatraininga mu bintu ebitategerekeka wano nno nga nfundikira vidiyo ya leero njagala mutagingire omukyala gwe bayita Shami Malende ne baloya bonna abakola ku musango gwa muganda ffe Segirinya ne mukulu Sewanyana ntegeezeddwako mu nsonda ez'enjawulo nti Yoseeri ne gavumenti bali mu panic ekituufu tebalina musango bavunaana Segirinya ne banne bali mu kwebuzaabuza bagaafu abaana bakuba kimanyi Segirinya omu ku bantu abali straight ate nga ayagalwa abantu kyakola abakimanyi naye yalina omuteekako musango okumukkakkanya etuttumu n'okuba nti yagaana okukola bye yalina okwagala okukola kati balooya bonna aba National Unity Platform abali mu kuwooza omusango gwa Segirinya muwulize message eno bulungi nnyo ekisookera ddala nfunye information eno ng'endaga nti ne mu kibiina kya National Unity Platform mulimu abantu abajja okukozesebwa state okulumiriza Segirinya naye muyinza obutabalabako mwategeddeko nti gavumenti egamba eyagala kuleeta abajulizi nga beebikkiridde nga tebagenda kulaga feesi zaabwe obujulizi mwabategeddeko tuza mukimanyi bulungi nnyo abamu ku bajulizi bayinza okujja nga bebakunenga bali mu National Platform okulumiriza naye kulinnya kugafulumidde kwabaddeko kazibu Bashir gwe sikyasobola kusikyatya kwogera kuba nakwogera dda nze nakusookamu kazibu Bashir y'omu ku bajulizi abayinza okuleetebwa okulumiriza muganda we Segirinya Muhammadi either ayinza okwapiyalinga oba ayinza okuleeta amaloboozi ge naye nga amaloboozi gano agamba ayinza obutapiyalinga baleeta amaloboozi nga bakyusiza amaloboozi gano ku bantu aboogera naye nga obujulizi obutali butuufu kubanga babuliddwa obujulizi obutuufu obulumika yensonga lwaki ne gwe baleese okwogera physical yagambye bebamugamba okwogera mukakabikako etabimanyi kuba tebalina bujulizi so balooya mwenna abali ku musango gwa Segirinya mukimanyi state terina mujulizi n'ogu bagenda kukozesa abo bakirumira mpiri bbiri abatulimu bakozesa okujja okulumiriza omukulu naye nga bayinza okujja nga besibye obukookolo obutayagala bantu kubategeera nti bebbo ku bo naye nga kazibu Bashir y'omu ku bo lyerinnya libampadde ndoza mutegedde bulungi nnyo so balooya mutegere bulungi nnyo nti Museveni talina mujulizi n'omu ku musango gwalumiza ku Segirinya okitegedde bulungi talina musango naye bakirumira mpibbi abamu abali mu nuupu bye bayinza okuvayo ku obujulizi obuli recording nga tebaagala kujja naye nga ate bonna bufu so balooya mukitegere nnyo kati mutandika okugobera kesi ya Segirinya ne ba witness ba high witness oba abalumiza Segirinya ebigwe bagenda okwogera amaloboozi mugawulize ganze bagenda kukwatibwamu oba okukyusibwamu naye nga obujulizi bwawa tebukwatagana ekyo mugenda kyewulirako naaga ngenze nja kubeera wano nga mbalaba era nga mukitegeera bulungi nnyo nga bwentera okubagamba ebintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo so nno butyo nakulabako katuna baakyadde mukkiriza okugenda kwaye kuno enswaso etayanula yereega engalabe olusala eryayi ku nkolo luleetera munyeera okwandaaza so nno mwenda butyo musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka asobole okuba Katonda amukingiriza afune obulamu tusobole okubeerawo ffenna kubanga ekitaffe olugero lw'ensembezaayo lutegeeza nti olusala ebyayi ku nkolo luleetera munyeera okwandaaza ekivunulwa nti ffenna bannayuganda baagala enkyukakyuka tulina okufaayo nnyo eri bannaffe bonna kubanga buli muntu atuvaako ddi buddene nnyo mu struggle ne mu nkyukakyuka butyo mu Buganda buli ali eyo yonna agawumbidde olina okusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga bw'avaawo kiba kitegeeza Obuganda busaanyeewo kubanga baba bagenda okubusaanyaawo tebatudde kivunulwa nti obuwuka bwe tuyita munyeera bweyagalira nnyo n'okubiika n'okwalulira mu bitooke kati olugero olwo buga nti omuntu yenna ajja n'asala ekyayi aviirako munyeera okusaasaana ne famire yonna yennyini munyeera afana amagire gafa tetuyita nti olusala ebyayi ku nkolo luviirako munyeera okwandaaza kitegeeza nti singa tuviirwako omu ku bo kabeere Ssaabasajja Kabaka bannayuganda n'Abaganda tuba tugenda kwandaaza oba okusaasaana nga tetukyayinako muntu yenna
atukubagiza oba atukuingiriza oba atukunganya ffene wamu gwe tukkiriza mu ngeri eyo buto nammwe ffenna abali awo bwe mbagambye nti muzeeyi nadduli tumusabire nnyo mu kalowoozo ka leero n'okuba tusobola omubeererawo mu mbeera eno wankubadde akyalina ekimusibye oba okwogera ebigambo bino naye nga ali mu mbeera mbi nabaga Museveni akutta mu ngeri zonna akutta okyalinga physically emotionally economically politically socially n'akutta ng'olaba kati muzeeyi nadduli ali mu kufa mpola yakatta omwana postmortem eganya okufuluma bagenze kunoonya mmondo mu famire kubanga bakimanyi nti omusawo oli balina omukolako cover up n'okukavalinga information obutafuluma mukitegedde bulungi kale ndowooza sijja kubeera mulungi omu ku social media kuno njala baagaliza olunaku olulungi mukama bakumirata mpeera tusinkana olunaku lwonna lwe n'abanjagadde okubateerayo ninga ku Sunday nzija before nga nfundikira omuntu yenna amanye byafaayo n'ayagala obimanya genda kugolola Moses osome ebyafaayo bya Buganda bassekabaka engeri gye bajja bafaamu engeri gye basikizaamu bassekabaka oba bakabaka abaana abato engeri abakuza gye bakuzaamu n'engeri gye baatemaatemamu mu Buganda okufuna amataka waliwo ebuuzizzaako botya abasajja n'abakazi mu Buganda abafuna mayiro ne mayiro z'ettaka baazifuna batya era baazifuna bassekabaka abaaleka abalangira abato nga bafuga bana abakuza ne beegabira ettaka mayiga kyekitabo kyali mu kusomamu kyennyini n'empuuna malungu eziri emmengo mayiga nkutumiddeko nnyo buli kyokola kyonna kimanyi nti eseekulaba abasajja betuyita bakisingiri baafuna batya ettaka ba Ignatius Musazi baafuna batya ettaka bakabuusu baafuna batya ettaka bakakungulu baafuna batya ettaka bassa aporokaga baafuna batya miles and miles of land ago baagafuna mu system ey'okugjawo bassekabaka bo ne basigazanga abakuza abaaliwo okutegeera ne beegabira ettaka kubanga tewali omuntu abakuba mukono kyekitabo mayiga kyasoma era kyagala okukola essaawa zino nga kiri mu motion nkutumiddeko ku Sunday uyimule mbulanga emmengo twegweko naye before nsobola okujja either ku Friday njala otumira mwena abakyali mu struggle aba presentinga n'aba commentinga n'abakola kimu bali mu balire ddala timuvanga okwo abali ku social media ku Facebook TikTok wonna mwena batumiddeko mukama bankumire mwiraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.